Ekibitu 221. Are you ready? Ekibitu kya Radio Buddu. Nga bw'eri enkola yaffe ya bulijjo ono ku Radio Buddu, ekibitu abeera sizoni ya kugaba. Anti kati tulumbya tawuni ku tawuni, kyalo ku kyalo, sena ku senta, okuddisa ku bantu baffe. Era nga babodaboda mulidde empanga. Kati gwe tulindirira mu kitundu kyo. Olabira emmotoka yaffe ya Radio Buddu mu kitundu kyo, gigoberere paka ku ssundiro ly'amafuta eriri mu kitundu, olwo weewangulira amafuta ag'obwereere. Ab'ekaliso kyotera Lakai n'Ekibale mutulindirire nga 6 Desemba. Ate mu ab'Embirizi Kyazanga mutulindirire nga 8. Ab'Ebukomansi, Mbise, Mbabule, Matete ne Misanvu mutulindirire nga 10. Ate mu ab'Ematanga, Mpugwe, Lukaya, Kyamulibwa, Kalungu mutulindirire nga 13. Olwo ate ngenda kusoma 17 mwezi ogw'Okubiri tukyankanye ekibuga Masaka, Nnyendo, Kimanya n'ekyabakuza. Kakale no kwate ennaku z'omwezi tujja mu kitundu kyo, olwo weewangulira amafuta ga pikipiki ag'obwereere, era nga tujja na kugaba t-shirt za Radio Buddu eri abantu ab'enjawulo. Ekibitu 221 ku lw'enkolagana etajjulukuka. Kibitu mukiwulira olw'okuba nti covid yajja tusobola kukola kibitu kisaawe. Ekibitu tugenda kiteeka online, kigenda kubeera ku simu, ku Facebook, kigenda kubeera ne ku YouTube, naye tuddiza ku bantu. Akatonya gange nze Kakoza Alex nebaza Radio Buddu banfunye t-shirt Kibitu genda kubeera ddala, genda kubeera ku Facebook nakonna amanya gange nze tunasima gulumba mwana binabirage nade kuleji kulo nempulira abatulanga nti motoka y'Obuddu Radio Buddu wogirabira gikube bakuwa amafuta kati zenze nsokedeko amafuta magamu ogafunye gikoleeze tuwulire yakirawo butere nnyo teka yakirawo kimwera kusonga busonzi wa sawa kade ekibitu mugenda kukola mutya ku Facebook oli muwuliriza wa Radio Buddu nnyo era okusinga mumatajo muteesa bulo akukubira mwagala nnyo akubira oyo batugambye ku rediyo etulaba batugamba nti omulaba emmotoka Radio Buddu obe ogikwatira bakuwa amafuta kikobye batadde mu pikipiki ne batadde mu genereeta angenza kola mirimu gyange. Radio Buddu ebeewo, webaze nnyo Radio Buddu. Radio Buddu tugyebaziza gye tugyebaliza ddala. Radio Buddu ebeewo nga 18 Kibitu Radio Buddu kutimba kano kwetuli eri ku muliro kyaja nenda kugijjayo kale webale nnyo ssebo emanyange. Ekibitu 221. Ekibitu 221.